sirwanyisa ofisi ya Wakatikkiro wabula nwanyisa Mayiga ng'omuntu n'akabinja ke akaafutubbala ku Buganda abali mu kwonoona Obuganda n'okusaanyawo ekitiibwa kya Buganda. Nkiddamu, tetulwanyisa Bwakabaka bwa Buganda era tetulwanyisa ofisi ya Wakatikkiro. Tulwanyisa Mayiga ng'omuntu atudde mu ofisi y'Owakatikkiro gyali mu kutyoboola ng'akoleramu ebitakkirizibwa mu Buganda. Mukitegedde bulungi nnyo. Lumbuye sirwanyisa Bwakabaka bwa Buganda ate era sirwanyisa ofisi y'Owakatikkiro, kubanga ofisi y'Owakatikkiro ejja sigalawo n'omuntu omulala ajja gisangawo agiyingiremu. Tulwanyisa Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenga ejja futubadde ku Buganda ayagala ogisaanyaawo. Ndowooza mumpulidde bulungi nnyo. Tusimbudde. Ssaabasajja Kabaka yatuwa obubaka bwe nga obw'amatikkira bulungi nnyo ensi nebuwuliriza. Wabula batangambanya ngamba batambula boogera ebigambo nga babikyusa era nga baganya okutunulira omwami ono amatu gonna bagatadde ku ki. Njagala musooka obulamu bwonna mumuteeku musajja ono. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Now if you say, we shall crush. Alright. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati Ssaabasajja Kabaka kuvadde ebigambo byabyogera abitegeeza. Buno obubaka Ssaabasajja Kabaka aboogera dda ekitegeeza nti abadde akimenti abantu abali emmengo bakyamu ngera avumira n'ebikolwa by'okulya enguzi mu ggwanga lyonna ngera abulya byonoona eggwanga. Wabula ebiseera bino bye tulimu kaakati omululu mungi ddala mu bantu. N'abantu bangi okulya enguzi ekudde ejjembe mu nsi ye. Enguzi eremesezza buli kimu okugeza ebyokusoma, ebyobulamu, ebyenfuga, ebyenfuna era n'okwezimba kwonna okutwalira awamu. Tewali muntu n'omu akima amazzi mu kisero n'asobola nti ajja kugatuusa awaka. Tebikolebwako n'amaanyi ensi yaffe tejja kugenda mu maaso n'akatono. Songa wano ewaffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana. Ensi yaffe ejja kweyongera bweyongezi okwonooneka singa tewaabeewo kyamaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Katunuza mutegedde lwaki abasajja bano bakola ebikolobero nga tebaagala boogerako abatudde Mmengo nga bakimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka ebintu ebyo tabyagalirako ddala. Kati njala tusimbula vidiyo mulyoke mutegere nti abasajja bano bazibu nnyo nga enjala eruma ekiro etandika etya. Abasajja bano
Loza kantandikira eno. Omwami ono gwe bayita Chiba Freeman ne group ze batambula ku buli kitundu ku nnyimbe nga boogera ebigambo bino wammanga. Omukulembeze omw'olunaku lwajjo ng'alina ebigambo byayogera. Tinze nakera ku makya ne ŋŋamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga abaganda. Oyo yali musajja wange. Ffe be muwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balabula. Simanyi biwukate byava. Naye abo abalinga ebimererezi. Baagala abantu abo abalungi babafaanane. Temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda. Mulowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna. Bantu ba Buganda baalabuse. Bene alabe ba Buganda tubategedde mu kaseera kano. Ate bali Mengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa. Era ebinaddirira mu birinde. Alright. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Kati bwe tuva awo buno bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yasindika mwenna video mwagiraba eno naye ngenda kuzanya kano kakapata olw'obudde kano. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Muwulidde bulungi nnyo. Kati njagala muwulire ba agenti b'amayiga abagenda ku buli mukolo nga boogera vice versa. Njagala muwulire ba agenti b'amayiga abagenda ku buli mukolo nga bakyusa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nga balumba n'okulwana Robert Kyagulanyi Ssentamu mu buli ngeri yonna esoboka. Ono Kawuki muwulirize mu likodinga ennyo wano. Ono Kawuki mbega w'amayiga atambuza obubaka obw'obulimba ng'akyusa ebigere bya Ssaabasajja Kabaka. Wulira Kabaka bwe yali ayogera eri abantu abeera emitala w'amayanja yagamba bw'ati eri abantu abamu aboogera ebigambo ne baagala okulowoozesa ensi ne baagala Kabaka n'Obuganda okusinga abalala n'agamba nti abantu abo batume. Yagamba bw'ati Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabye mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako. Mayiga asindise buli mukozi yenna ow'ekitongole ekiri mu Buganda Business yatandikawo okukyusa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nga babusoma kifuula nnenge nga balumbira mu Robert Kyagulanyi Ssentamu naffe. Obubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yayogera mbuba wadde wali kandi abo basobola obufuna mbuddemu buli wala wano. Bubuno mulirize nkadde muwuno gusembayo mukakase bana abasajja kuye nabagaye mbusanga obusajja buno mbukube ono ye Ssaabasajja Kabaka. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Alright. Oyo Ssaabasajja Kabaka. Kati wulira ndazibonye. Wulira ndazibonye Kawuki byayogera mukozi w'amayiga. Kabaka bwe yali ayogera eri abantu abeera emitala w'amayanja yagamba bw'ati
mbu Ssaabasajja Kabaka bwe yali ayogerako n'abantu ababeera emitala w'amayanja muliro ono bwe yayogera kankabaddize bulungi yaga nti Kabaka bwe yali ayogera eri abantu be ababeera emitala w'amayanja ono buli yali yazzaawo. Kabaka bwe yali ayogera eri abantu ababeera emitala w'amayanja yagamba bw'ati eri abantu abamu aboogera ebigambo ne baagala okulowozesa ensi ne baagala Kabaka n'Obuganda okusinga abalala n'agamba nti abantu abo batume. Yagamba bw'ati twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabe mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako. Buli weeraba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work. Alright. Kati obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mbuulidde Ndazibonye Kawuki ne Mayiga babasindika okwogera ebyo bitakwatagana ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yawaayo. Kati njagala nsooke nziremu nzanya akoono omusajja omufere omubbi atunze ettaka lya Buganda Odimalawo nga ye CEO wa Buganda Tuginyage. Nkiddamu Kiyemba Freeman ye CEO oba ye ssentebe wa Buganda Tuginyage wuli yali yayogera. N'omukulembeze omw'olunaku lwajjo ng'alina ebigambo by'ayogera. Nze nakera ku makya ne ŋŋamba nti saagala kuwulira abantu bagamba ffe ng'Abaganda. Oyo yali musawaza. Ffe be muwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balabula. Simanyi biwukadde byava naye abo abalinga ebimererezi baagala abantu abo abalungi babafaanane. Temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda bemulowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna. Bantu ba Buganda baalabuse bene alabe ba Buganda tubategedde mu kaseera kano. Ate bali Mengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa era ebinaddirira mu birinde. Kati Guy gwe muwulidde ng'ayogera mu kkanisa nti ebimererezi oyo Pokino w'e Masaka. Kati Pokino ono munnange ziba teziri busa Pokino nga yeeyiwamu omuteganswera ng'agenda olw'okuba nti ye Pokino w'e Masaka ng'ajja akinnimbuka mu busuutu bwe mbu ayagala kulaba Ssaabasajja Kabaka mu lubiri lwe Rwenkoni. Munnange olw'okuba mbu yatwala essaza ly'e Masaka Pokino yayiwamu omuteganswera n'alekawo ekizibaawo n'ajja bwagala Ssaabasajja Kabaka yagamba ntayi saagala kulaba muntu yenna kaabeera ani saagala. Kati mukulu Pokino mukwano gwa Mayiga ne munno gundi ne Mapuuga naye yagezaako okutwalira Ssaabasajja Kabaka ebirabo naye agende e Masaka amulabe naye baamukomya ku luggi. Kati bantu betudiringa nabo. Ssaabasajja Kabaka bwe yafuma olufumo olugamba nti lyokanga neetonya ntulaba ensisira bwe zenkana emyoyo. Nammwe ekizibu siina muntu gwe ngenda kunenya kumwe mwenna abantu abali Emmengo ne ba YouTubers ne ba bloggers amu abatategeera sigenda banenya. Lwaki? Watu ekyawula Abaganda ku bantu abalala kuba kutegeera. Sigenda kunenya YouTuber, sigenda kunenya muntu atudde Emmengo kuba abantu abali Emmengo bonna basinga obungi baakabano. Sigenda kunenya YouTuber atategeera olugero olwo. Sigenda kunenya ekyawula Abaganda ku bantu bonna kutegeera n'amagezi amazaale so saaga ebitabo. Omuntu bwakugamba nti ebyokanga neetonya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo olugero lutegeeza nti omuntu bw'afuna ekizibu lwategeera buli kintu kyonna ekibadde kimwetoolodde kyabadde tategeera nti kimwetoolodde mu bulungi oba mubi. Okukyala ewa Kasujja kyalaga Ssaabasajja Kabaka
ekivundu obufere obuli emmengo obwannakigwanyizi n'ababbi abali emmengo nga bamuggyako obuyinza bwe ne batunda ettaka bye boogera ng'abiwulira buli kimu ne bakimukola wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge jafutubadde ku Buganda jobera nti oli kamuji atudde ku malalo g'Abaganda njala kubuuza mukulu ofisi gy'olimu ya Bwakatikkiro naye togimanyi ne Kabaka tomumanyi bulungi olw'okuba nti omulabulabi njala kutegeeza mwamu obutwa naye temwamanya ono ayogera agenda kuva Lugagi yafutuka najja n'afutuka n'abakuba temwamanya ekyo kibayita Obuganda watu ne mukusso mutwala ejjama ne mujja ejjama ne mutwala Namibia temwamanya nti n'enfutuka n'enziya n'embakuba kati buli atengenda okugamba ogenda kutya goloza lwaki kyemwabala okuva mu 2 Kabaka ng'alina okufata nafa mubadde muwempeke ezimusiimula obwongo nga mubwongera n'obutola kitannafa wattu eddagala mbale temuli bwa Ssaabasajja Kabaka mubadde muli wa Mandwa nga ne mmala gye mutamanyi gye muwa eddagala eryo kubanga temuli Baganda nkiddamu Mayiga Agnes Nabaloga Sarah Kagere David Wasajja Kiwalabye Male Charles Peter Mayiga John Katende David Wasajja Apuli Ssaabasajja Kabaka eddagala mbadde muli wa Mandwa gye mutamanyi mwebaga nti baaliwo omulamu tasamirirwa eddagala mwanga Ssaabasajja Kabaka temwali wanga ye mwali wanga Mandwa in fact eddagala mwali wanga Mwanga nkiddamu Mayiga kwoli kuno Wasajja kwoli kuno Sarah Kagere kwoli kuno Nabaloga kwoli kuno mwenna kwemuli eddagala lyemwafuanga Ssaabasajja Kabaka mu abasajja balimuwa temwali wanga ye mwali wanga jjajjawo Mwanga ekyo mukinoonyerezeeko mujja kitegeera temwali wanga ye kubanga sure deal okusinzira ku sources zange n'abasajja bakola mu Ssemwali ne Eso sure deal mwali mumaze okusayininga nti Kabaka tagenda kudda kusinzira ku bikola bimukoze buli kimu kumbe mwali muzanyisa mwago mwali muwa eddagala Ssaabasajja Kabaka temuwaako eddagala musimu mwali muli wajjajjawe Mwanga gwe omanyi wali otuddaawo ng'olina omuntu akugambye enva mu banka ndeeta ssente nakubira video call ng'ali ku ttera ng'awaddeyo ne buli kimu bamuwadde sente bazimuwadde mu kadinisa olunaku lulizibwa nga temumulabye n'olwokubiri n'olwokusatu gindeyo kati bano baali ku sure nti omusajja agenda kufa buli kimu nga bakikoze bassebo ne bannyabo eddagala lyemwawanga Ssaabasajja Kabaka buli kimu kimwamukolanga ekikyamu temwakikolanga ye mwakikolanga Mwanga nkiddamu Mayiga eddagala n'ebikola mwakola ku Ssaabasajja Kabaka e Namibia eby'omusiimula n'okuba temwasiimulanga ya mwawanga Mwanga mwawanga Mwanga olidde ssebo ekyo bayita Obuganda kati mwenna batamanya lugero eryokanga n'etonya obuzibu bwammwe si kuba nti obuzibu bwammwe temutegeera kuba temuli Baganda Omuganda ekimufuula ow'enjawulo ku bantu bonna ge magezi amazaale nga tannagattako ga kitabo ge magezi amazaale omuntu yenna gw'osanga nga yasamiriranga akagiga akakalu ku mudaala ng'abyayogera tebikwatagana tategeera Luganda asobola oddogera tasobola tuti oyo si Muganda kyekitwawula kubanga tebajja tegeera kati ndoza mutegedde olwaleero mutegedde bulungi nyaawo kati nga njagala okufundikira ebigambo bino nkola obubaka bwange mbuweereze bulungi nnyo obubaka bwa President mwawulidde bwe yayogedde eri abatamanya nga babalemenge sigenda buddamu kuba buwanvu nnyo naye njagadde otegeeza Obuganda nti ebigambo byemuwulidde nga abasajja ba Mayiga boogera n'ebigambo Ssaabasajja Kabaka byazaayogera kitegeeza nti abasajja bano ekituufu si bantu baffe bino Kabaka yabyogeranga bo nga bakola byabwe wulira newankubadde ng'Obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo kimu twagala wenkanya twagala obwenkanya n'amazima
ensonga za justice omuntu bw'abanga alwanirira ekintu ekike ekintu kyamanyi nti kike ekimuli mu musaayi ekiba kyangu kimujjako okimwerabiza kyeŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lyamwanguka nga mulwanirira ensonga zaffe wese emyaka 4 ani gwobanja ebyo ebitaggwa tewanywe babanja bakole emyaka 4 giyiseewo balibabanja era wano weŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe ujjo mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe. We shall crush those enemies as we have done in the past. Ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami. Njogera bwentyo kuba Kabaka yankwasa dda mulanga mwenna mulaba nangamba genda onfugireko obuganga. Nyoko Mayiga genda ofuge nnyoko mu Buganda obwaffe obwajjajjaffe bwe baganda waza Abaganda tebatufuga batukulembera bukulembezi. Kyenkugambye nti Abaganda baba n'amagezi amazaale so si amasome. Bwe nkugamba genda ofuge nnyo Abaganda bakutukulembera bukulembezi. Bwogande mu basimu bakwate. Ndi wano tegeeza mu ndaba na Uganda n'Abaganda. Mayiga y'omu ku kibinja ky'abantu ekikutte n'okuwamba abaana ba Buganda abali mu safe house ne makomera gasinga obungi nga akola ne government. Katudde mu kitabo wano. Wetwogerera olwaleero Dere Drinking General oba Genetically Modified General mumulabyeko mu ggwanga eryawe ery'obuzaaliranwa erya Rwanda gye yagenze okubaawo ng'omujulizi nga kojjaawe mukulu Pirato atwala ofiisi mu kisanja ky'essimanyi bakyakumeka. Naye Genetically Modified General oba Dere Drinking General bwe yali tannagenda yabadde mukambwe nnyo okukirako omususa naye nga osinagendawo wenjagala tusindewo wakati. Banyabo ne bassebo eggwanga lya Uganda essaawa zino liri mu katuubagiro oba ngaazina n'owenkofu yose eriye Windows zaayiika abafuga eggwanga eryo kandi bagamba officially. Kisawo vuga General Salim Musale yafuga eggwanga Uganda era yalinga governor wa Bank of Uganda at the same time as the president. DDG Dere Drinking General by GMG Genetically Modified General yakwasaganya ebyamagye n'okuwamba n'okutulugunya byonna yabikwasaganya. Deployment zonna eziteetaagisa yazikwasaganya yakola command zonna n'ebintu ebirala. Lwabwogo omusezi y'omu ku betwandiise bakola nga Prime Minister indirectly Janet yakola nkalabalaba bibafuga eggwanga essaawa zino. So Genetically Modified General obadde agenda e Rwanda waddeyo meeting nga mukambwe nnyo ng'agamba Abaganda ne basuma mbu Abaganda babbi. Lwaki agamba nti Abaganda babbi? Naye bw'obuuza Genetically Modified General Omuganda ali akubbye eki tasobola kikunnyonnyola kubanga mbategeezezza nti abali mu kubba Museveni ng'amuguza ebibya by'enswa si Baganda Banyarwanda. Nziramu kibategeeza nti amagombola ga Ssaabasajja Kabaka agasinga obungi mu Wakiso Mayiga yagaguza abasajja ba state. Gattaka gali mu Ntebe, Mukono, Mityana, Kayunga gonna Mayiga yagatunda.
ng'agaguza abasajja bano. Abasajja bakizudde oluvannyuma nti ebintu bino Mayiga abaguza byanswa. Essaawa zino Mayiga n'obutikkiro bwennyini gye batikkirira Kabaka yenna aba agenda okulya Namulondo, Ennaggala Yoddo, ettaka lali yaliguza First Family. Mayiga n'atunda olubiri lwa Mwanga e Mengo, lwakuba nalwo lukyalutaddemu oluwagi. Mayiga n'akayanja ka Kabaka yakatunda, era ntegezeddwako nti Diddigi ne family badde mu kuteekateeka ate okutuuka mu kanisa ya Uganda okubaguzaako ekitundu kiri ekiremebwa Papapo side eno Kayanja nga balina programu mpanvu. Y'ensonga lwaki nti bamenya okutuukira ddala mu ndeeba eyi, baagala kukolawo kye tuyita results akayanja ako bakondibodifying, naye kyabalemeseza ye Ssaabasajja Kabaka nga ne Mayiga kennyini alemedde obbawo ebintu byabwe olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka yakomyewo. Ekizibu kiruddawa oyo omusajja Diddigi agamba nti Abaganda babbi bomboza nti bali bakubbi ekitasobola kikunnyonnyola olw'okuba nti ssente nnyingi ze bawadde Mayiga okubaguza ebintu bya Buganda, naye ng'ate omuntu yennyini gwe baali balina okusooka okugjawo batwale ebintu bino, naye kennyini tafa afuuse ekizibu gye bali nti baali balowooza nti agenda kufa, kyo ne kibalema. Kati y'ensonga lwaki nti abasajja bano bakambwe nnyo. Njagala okutegeeza Obuganda n'obubategeeza nti mwenna abaliyanye ku Ssaabasajja Kabaka nsaba munnumire ku ttumu mutegeeze nti abantu abali e Mengo ekituufu kiri nti nga bwe yatufumira olufumo olugamba nti ebyokangana eby'entolo ensisira bwe zenkana emyoyo, wattu yali mutuufu naye nga bwe yalufuma ate bw'aba aluteeka mu nkola, olw'ensonga nti ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Bw'aba yasimattuka gye twamukukunula e Namibia, bana bamuliraanye abeefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko, ate mwana wattu balina olupapula oliko enfaaye endala ng'ali mu Uganda. Ekyokumuzza gye baali bamugye kyo nakyo twakirinnyeemu eggere, wabula banoonya butya bamuzikiriza ewaka. Okusinziira ku pulogulaamu ya Diddigi ey'obutemu, ayagala kulaba omukolo gwonna ogunaategekebwa guliko empologoma ya Buganda n'abantu ebitiibwa abayitirivu ennyo. Omwami ono aseetingewo ebibaluka ebijja otutwalira buli muntu yenna saako n'empologoma ya Buganda, olwo asobola okifula nti abatujju Baganda be oba Baganda betunda bakazini aba Al-Shabaab abasumaali be bakikoze, era nga baseetinze dda abantu baabwe abajja okupaledingwa thereafter ng'ekintu kino kiwedde okukolebwawo. So njala tegeeza mwenna bannayuganda n'abalimpuliza olwaliro nti singa muuli ekintu kyonna ekyenfaananyiriza nti Al-Shabaab erumbye Uganda oba samoya somehow mutegere butegeezi nti ono Diddigi yakirimu, kubanga ayagala nnyo okuba nti afuga eggwanga Uganda mu ngeri yonna esoboka n'okutwala ebintu bya Buganda, kubanga ekisinga obbaluma ge masiro g'e Kasubi, olubiri lw'e Mengo n'Ennaggala Biwoddo, ndowoozayo Bulange ebaluma bulumira okuba nti administration block, naye ng'ate bandibadde naye bagitwala, naye ng'ate mujjukire nti abasajja bano beeteefuteefu okukola buli kimu ekiriwo. Nyongera okubajjukiza nti mwenna bali wano abatuyisaamu amaaso, ffe tetulina buzibu, wabula mbalayiriramu mugenda okunoonya ejjambiya n'effumu nga munoonya Mayiga ku bigere nga ffe ate tuli eno tusirisa tugamba twabagamba nti lwattase bonna lumanya wakolawo ki. Mbagamba masajja mugenda kunoonya Mayiga n'amafumu n'amajambiya nga mwejjusa lwaki temwayimukirawo twabagamba, kubanga mujja kifuwa nga mukizza munda ng'obudde bubagenze, ffe tetulina buzibu. Alright, ndowooza mutegedde bulungi nnyo eyo ngibagambye mubeere nga mugimanyi. Ekyamayiga okusindika abantu be ku ground nkibagambye, wabula era Mayiga ayita mu bitongole bye okuli ekitongole kya Pewosa ng'agenda abasindika balwane muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga bino okusingira ddala bikolwa mu bitundu gy'asibuka e Masaka. Banyabo ne basebo njala bategeeza nti Mayiga ayita mu kitongole kye ekya Pewosa ekya project ey'abafeeresonde ensimbi mu Buganda, ng'asindika abamu ku bakulembeze baabyo mu bitundu ebyo ogenda nga basiiga ettoomi erinnya lya Kyagulanyi okuva ku kyalo mu programu zaabwe ezo eza Pewosa ez'ekifere. Kuno kyaddiridde mu kitundu ekiri e Masaka, nga omukulu akikulira gwe bayita Kasujja omusajja omukulu, kino kyaddiridde omukulu akulira
ekitongole kino ekya Poyesa oba yita Kasujja mu kitundu ky'e Masaka bw'agenda ng'atambula ng'asiiga ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja bamuyita Kyakuyiga ng'agenda asiiga ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wasanze abantu nga batambuza mu projekiti za Poyesa ono yasangiddwa mu bitundu byekibayita ekya bayitayo Misansala mu kitundu ky'Emasaka bayitayo Misansala Masaka ono gye yabadde n'ayogera ebigambo ebikaawufu ng'omususa ng'ayonona erinnya lya Kyagulanyi ng'agamba nti Kyagulanyi alwanyisa Kabaka alwanyisa Obuganda y'ensonga lwaki nabo batambula babuulira Abaganda okumulwanyisa mu ngeri yonna esoboka. So mukulu Kasujja Kyakuyiga nga gwokulira Poyesa mu Masaka branch ku order za mayiga ne banno mutambula mono n'erinnya lya Kyagulanyi nga bwe yabasuubiza nti mugenda kuba nti mudiringa naye mukikole bulungi nnyo kuba tukimanyi nti ne radio yagenza okuddibwalazibwa licensi bagibaddiza nga omulimu gwayo gwakulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ndowooza mwakire bulungi nnyo bayita buli muntu yenna asobola okusiiga ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja ku CBS mu programu zaabwe zonna okuba nti boogera ebigambo ebikaawufu ng'omususa ku BBS ne ku CBS. Temulowooza nti licensi bagibawadde nga baagala wala bagibawadde nga bakkiriziganyizza nti bagenda kutandika kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna esoboka. Nze mutegedde bulungi nnyo. Alright. Era ntegezeddwako nti Abaganda mwenna balimu empekemera mu nkola ya Museveni ey'okuswaza n'okwagala okwona ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Abajjukirako emyezi g'3 bagenda bagambako ekigambo kya omukulu John Katende empapula zeriya mu kudrafting ezo mwazitegera sijja ziddamu empapula ezo zafulumye bwemuziwulirako somehow temwewunya nga zifulumye naye ndi wano bagamba nti akabikko omulalo kulo kali bikuka nga zizize public nja bategeeza ki ekyokukola. Empapula zinayogerako muzimanyi bulungi nnyo naye bwe zinajja mu public nga zifulumye mujja tegeera olugero lwe bagamba nti kulwadde kubaita okulya n'okukomba essowaani mujja tegeera ekyo nakyo njagala mukitegeere bulungi nnyo.